Kera kumacha gamba ngenda mu wino kola tukosaba omulimu tonyoma mulimu kuba gwa kuyimba ngoye yimbe ngoye osobola okugenda okutandika ebibyo oba okwetandikirawo mudaalo gugwo ng'obaddeko mukozesebwa owise mu experience eyo egisaana okola. Tugenda kumira mwajjaffe gye tubadde mu episode zaffe eza muvubuka kola era nga tugamba ntandika katikati the two idiots gye tulina era katukubaganyeko ebirowoozo ku miramu egyo egy'enjawulo. Kyendaba ekisooka kimu kwenyooma. Omuntu wabanga alina okwenyooma ne batasobola kukola. Kuba nange mu kusooka nali mbinyooma. Nali mbinyooma. Ezala olibawo n'oga kati omuvubuka bansanyi nga nnyimba engoye. Kati mubamu obeerawo n'ogamba nti mikwano gyange ginandaba gitya nga nnyimba engoye. Era nagira muno nga nti muba otyayimba booti n'olenga omuntu gwe wasobanga naye ng'ogwa mu muntu gwe nga weekweka booti nga weekweka. Naye omalira n'ogamba nti kati zino ze ssente ongenda okujja ssente n'oteekamu amaanyi. Omaliriza ogamba nti kankole. Omanyi kati ffe twakuliranga mu buto twabeeranga ku nguudo ng'olaba emmotoka n'ogamba eyo yange eyo yange eyo yange naye ng'ekituufu si yo oba okisegeera naye ng'ate gw'ogyegooma naye nga mu mutima muli ogirina nti kiki eyo yange. Kati w'okulanga ekintu okitambulirako ogamba nyina ogigula nyina ogugula nyina ogugula era omaliriza ogiguze. Ne tukula ne tugamba nti ennyumba nnungi yange njyegombye n'okulanga ogiranga buli woyitawo ogamba ennyumba eyo njyegombye njagala yange ennyumba eyo njyegombye kikubeera mu bwongo n'ogamba nti kati eyo yo nyina okugizimba njagala teyagala kalina nyina ogizimba. Okwenyooma kye kisooka. Ekyokubiri nze kyendaba kiri kimu gino emirimu tolina kulaba nti ate guno omulimu ate bw'aba taasoma guno gw'aba asoma toyawula. Omulimu oguze gw'oba okola oba okitegeera. Nze kati mugambye senior 6 kati temanyi mu gundi ya Uganda senior 6 weesimbawo weesimbawo naye ebyo byo tobitunuulira. Oliye wabanga Katonda yamuyisizaawo mukisa gwe n'agamba nti ajja kubeera bw'ati ate nawe Katonda ajja kuyisiza mu mulala. Ekyo kye nagambye nti neobanga ogambye nti sena amazzi ngenda kukyena amazzi ku kyalo era omaliriza ofunyeemu ekirungi n'owezimba n'ogamba nti kati oyinza n'okuvaawo n'ogamba kati nguzeeyo ekimotoka ky'amazzi kigenda tambuza amazzi. Eyo yenkulaakulana gy'ebeera kigasa ky'okubeera nga osobola oguze essimu ya bbeeyi ya mitwalo nga 5 naye ng'ate tolina mulimu. Oteekako buli kimu n'ogamba nti ngenda kuteekako data nkole ki naye nga tebigasa. Lwaki tokutte ezo ssente ezo ennyini n'ogamba kangulemu eggaali yange n'ebidomola byange eby'amazzi nga 10 ngenda tutandika nga nzina amazzi ku kyalo. Omanyi ssente z'oba ogenda ofuna olunaku. Ki ekiremesa abavubuka okwetandikira emirimu? Ekiremesa abavubuka okwetandikira emirimu kulowooza nti balina kuba na ssente nnyingi otandika so nga ate akatono k'oyina ke kajja okuwa ekinene ky'oyagala mu maaso. Kati akatono k'oyina singa ofuna guidance muko n'ofuna omulimu omutuufu ko kennyini kasobola okuzaala ekinene ky'oyagala. Nawulira nga so akikkiriza naŋŋamba nti nimugamba nze naakamala senior 6 sebo kakati sisobola ogwo omulimu sigusobola ogwo. Naŋŋamba oyinza okuba otya abantu okulaba kuba gye nzaalibwa bimanyi bangi mu kitundu ekyo banana batya nti omuntu bwavaako ate agenze mu kutambuza ngoye gw'osuubira nti ajja kukulaba oswale bw'onaabulwa 5 oba 10 lwa airtime tajja lukuwa. Baleko okusabiriza okitegeera baleko onyoma emirimu baveyo bakole kyonoonya okitegeera ng'oli mwana wa munaku oba ojja kukola naye olowooza waka waliyo essente naye omanya nti waka gwe muto omukulu oba ojja nnoonya ssente. Bbula ly'emirimu livudde ku bavubuka bwennyini obutaagala kulabika nti bakola ne bwe baali badde balina abakwatidde mu nsawo n'abawa bassemugayaavu okiraba kubanga olwaleero luno omuntu ayinza okuva eri ng'ayagala kubakulaakulanya ng'abavubuka naye muvubuka we bamuwa ssente ayagala ziteeka ku ki ku mumwa n'aba ng'ayagala kubba okiwulira. Lwaki emirimu gye batandiseewo gye basobodde okwetandikirawo era tegiwangaala? Anti kati abaana abasinga abavubuka bemmanyi abasinga baagala nnyo ebyamangu tebagumiikiriza. Kolawo katono ate nayagala ate gwabeerenga ggwe ate tamanyi nti ate gwe mu lugendo oba okitegeera. Kati awo ekintu kibeera kizibu nnyo oba tekijja kusoboka kwanguwa. So oba ogumiikiriza n'ogamba nti ngenda gumiikiriza kimu ku kimu
ojja kuba osobola okumalako ate n'ekirala kasi okulembeza essala omanye abavubuka abamu balina amalala n'agamba nti nze kati nze nsobola okwemalirira ate ebyokusaba biki neweerabira nti ate Katonda yalina okukwasizaako n'otuuka ku kirungi kuba kati nze okuva we nalokoka ate nalaba nga wenyongeramu essala mu byenkono ate biba bisobola okutambula mangu. Tebagiwangaalamu lwa nsonga tebaba na bugumiikiriza. Bw'oba tolina bugumiikiriza era omulimu essaawa ena guba gukulemye. Challenge City Council engobe emisinde naye nange neebereramu wali eri bwe mba nga njirengedde ngeri wali soka nenzerako mu kizimbe sedda ku street. Kusomooza bwa kwensanga waliwo abavubuka bano abayayeyaye baba beefuula abalonda wano za 3 oli bize osala oli neyefuula abaze engoye 10 kumba abaze 15 ate ageri kuba nga olina bookwasaganya oli n'atwala engoye 15 nga totegedde oli nabakuba bintu bwebiti poza okulala nga emmali gye tuzijja ageri ke bayongera emisolo n'osanga nga omusolo gwalinnye n'osanga nga emmali gy'obadde ojjayo ku kakadde n'osanga nga yakamu 10 omusolo gulinnye omusolo gutuli bubi. Okolamu ko process olumu oyinza okwaga okubeera ng'ekintu okyagala oba katugambe $5 kasuma nagamba nze nina $2 jjukira wakisuubulira mu bbeeyi neweekanga nga tolina yadde 10 neyiba wagenda mukaaya nogamba kamale gamuwa eyo noba ng'okoze eki ate buli lw'okola loosi kapita ogwo oba olya mubaamu challenges nyingi lwa nsonga oyinza okuyita kasoma naye najja n'amukaayanira ayinza n'okujja n'amukusikako awo nnyini wooli n'akugamba nti bwe naamutwala naye nga tojja kuyamba tojja kulwana naye kwesa esinga bali nga bantu bakulu kati benga gye bali babimanyira tajja kujja mbu omusika mbula omutwalo kitegeera kirowoozo kyo ki ekiri abo abatanabako kye beetandikirawo naddala mu byokola. Omuvubuka ze kyeŋŋamba kiki muwandibadde gwe wenna ali eyo wandibadde tolinda kugamba nti olinde omulimu gwe wasomerera kuba tegugenda kujja. Tulabye bangi ng'asomye n'amalako ne yunivasite naye n'agamba diguli nzitadde wali bbali nti gundi nzitadde wali bbali certificate nzitadde wali bbali najja n'ayimbe mwebali muno bangi mwebali abalenzi naye tosobola kuŋŋamba nti ŋŋenda kutuula awo ninde omulimu we gutajja ŋŋenda kubeerawo nti olina tandika nakiriwo Katonda wanaaba kuyambye wojja ofunira omukisa kuba kati waliwo era emirimu gye tukola n'ogamba n'olaba oli n'ogamba omwana munyiikivu oyo omwana munyiikivu oli ne waba nga alina omulimu gwa woofiisi asobola okutwala ku mulimu gwe wasomerera. Kati so wandibadde ojja n'okola omulimu gwo nga gw'ofunye gwonna gw'oyanguyiddwa n'ogukola awo Katonda wajja okujja akuwanike wa ku level gy'oyagala. Okuwa omuvubuka asoma mukati nze okusinza akasente akatono kenfuna essaawa eno nyiza okuba nsobola ofuna $40 5 n'okudda waggulu kuba kati nze nkolera magoba sikolera ki mu nsaala kuba kati akaseera kano nandisuubidde nti ŋŋenda kufuna akasente nyongere ate ŋŋende ku diguri naye si kye njagala akaseera kano ndaba nga obudde ate bujja kunfa nnyo ndaba nga akasente ke nandiyongedde ŋŋende nsome diguri kuba emirimu gya diploma mitono ŋŋende nsome diguri ndaba nga bwe nkongera mu bizinesi ate nja kubawo amaanyi kuba eri nsoma kufuna sente naye ate wano ndaba nawo zikola ki weeziri okusoma situganye naye eri okusomera kufuna musaala naye nga abagagga abasinga wano mu kibuga teri afuna teri azimba ekizimbe nga kijja mu musaala babijja mu magoba kakati ako akatono kofunye situganye wadde osomye naye tolusobola kulinda guli mulimu gwasoma funa omuntu alina akalimu okolaba nti akakola omwebuuzeeko ajja kugaidinga. Omuvubuka yenna ali eyo tonyomanga mulimu fine wasoma fena twasoma nange nasoma naye nono ntunda menvu nemba ntunda menvu gangaago funako sente nenzisavinga nawe oli eyo funa kyokola nga kiva mu sente ate osavinge fuuka ndi osavinga fazalo omutwalo $5 myezi nga 7 obako kyokola ekyamakulu okusinga okusigala ng'otambula ku street ate nga tolina mulimu
nga wamaliriza okusoma newoba tewasoma kubanga saawa eno nze saasoma naye nsobola okweyimirizaawo nga wamaliriza okusoma oba kale ng'oli awo otudde noweegiba mitwalo 2 n'oba toli mumasaati n'ogenda n'otandika ekirala osobola okwebeezaawo n'oba otambuza miyembe kagibe micungwa osobola okuyimirirawo kazibe ennyaanya osobola okukola biseera ebisinga naddala abaana abawala ssente ng'abadde alina okudda tayagala kudda ku ssomero naate ebiseera ebisinga obeera bwongo obwo obunafu bw'obeera muvaako eyo obeera n'ebyetta tolowooza nti maama wasobola okuwa buli kimu omukendezaakoko ku gundi badde neeri n'otatulaka ng'alaba nti oyambala ajja kweraliikirira olina akuwa wabula n'onya omulimu tonyooma mirimu kyeŋŋamba abavubuka bannange temunyooma mirimu gwonna oguliwo okutetenganya n'ogwo okitegeera okole mpolampola ogenda okuddayo ku ssomero osobola ogamba maama omanyi ninayo emitwalo gaagana 3 kanyongereko ku fiizi nzireyo ku ssomero. Obiwulidde Vakist yali yakamaliza senior 6 n'asalawo okutandika okubaako byeyekolera teyanyooma mulimu nga ggwe aliyo yatulaba era kati yeno episode yaffe esembayo okumaliriza ebikwatagana mu wino tubalabye bangi ab'enjawulo nga bakubaganya engeri gye batandikamu engeri gye baganyirwamu mu mirimu egyo gye tunyooma nolwekyo muvubuka kola tukugamba nti tandika katikati osobola okufunamu bingi n'ebisingaawo for now